takusawa mkago bebisana olaba twali tukyagenda maaso nga tukyagenda maaso engeri gy'ongambye ekyo nyongeddeyo eddakiika ntonotono kanzikozese bulungi era njagala okayisaawo kano saagala information yonna paka nga mmaze temundira budde obubaka bubadde bugenda wa bahati obubaka to whom it may concern simanyi yenna ayagala okundira obudde naye nga mbadde nkyabategeeza nti ebintu ebimu bye tufuna mu Uganda byebimu ku bitulemesezza okubeera nti tu progressinga politically nga ku nsonga endala era ku ekyo ekya rule of law nti essaawa eno omuntu okubaako ekibiina kyagwamu nga takkiriziganya na kibiina kiri mu buyinza gwandibeera nno omusanga era saawa yonna bayinza okugulangirira oyo Ssekabira wa FDC nga tebannamusiba nze njogedde ngambye nti gwandibeera omusanga era bayinza okukola ki okugulangirira essaawa eno wakyaliwo abali mu gundi eno makomera be bakwata nga bagamba mbu babakwata lwa political issues naye ebyo tebinkwatako nagambye leero nteeseza ggwanga lyange naye nga sikwasawo gyengira wamma mbadde nkyabategeeza nti essaawa eno abantu bangi basibibwa olw'endowooza zaabwe ziri political naye nga mu constitution waliwo gundi eno article is it article 44 it is article 38 eya civic rights and activities stipulating anti every Ugandan citizen has the right to participate in the government affairs buli Ugandan citizen yabeera munnansi wa Uganda akkirizibwa okuparticipating okwenyigira mu affairs za gavumenti essaawa ne bongerako ne bagamba individually or through his or her representatives oba nga alina bayitiddemu essaawa eno tulina abakulembeze abali mu palamenti nga tebatuusaayo ndowooza zaffe ng'abantu omuntu n'avaayo ne yeemulugunya akutte just kipande ng'agamba bannange prices z'amafuta zikolaki ziri waggulu ne bajja ne bamusiba abasawo beekalakaasa ku salary waabwe ne bajja ne bakolaki ne babakwata actually peaceful demonstrations naye jo twalabyeko gundi abagenza okwekalakaasa mbulivu our oil nga poliisi ebabongako wemba mwala bazungululu nga poliisi ebabongako nga bagamba bannange mwebale kujja kwekalakaasa ku lwa oil waffe kavidiyo nkakuleetere nze obujulizi mbuyina akagala sikyagala naye just point gyembisaawo yino when they are fighting for a right cause ng'ate bakikola peacefully lwaki ate babataataaganya nga balinako bye beemulugunya ku gavumenti kitegeeza ne freedom of expression teriiwo ate nga politically if you're to develop ng'oyagala kulaakulana Mr. Umar nze mbeerawo neesimbawo naye njagala nnyo omuntu ampabuleka ngambe nti ekyo kyokola kikyamu enswera ekwagala yeekugwa kubbwa naye gwe we bakuwabulako ate n'ogamba ani oyo anjogerako mu musibe ani oyo ayogedde kino mumukwate mumubuzeewo ebyo biba tebigenda kukola we shall not progress nga tukyali mu system eyo ey'okuteekamu abantu fear oli n'abaako nekyayagala okwogera naga munnange kansirike sikubanga bantwala ey'omuntu wa bulijjo kwe tuli mu kutunuulira Uganda eno egenda okujaguza emyaka 6 enkya ng'egiwezezza n'abakubidde ekifaananyi nti gwe noonya omuntu gw'olaba ng'alina emyaka 6 oba mukazi oba musajja Uganda yenkana n'omuntu oyo bw'aba mukadde ng'oma nti Uganda ekadde bw'aba mukulu ng'envi zitandise okujja ava ku zino ezaffe ez'ekigagga ng'omanya nti oyo musajja tuludde kati Uganda we tugirabira naye erina ebizibu by'abaana abato abakyali mu pampa ebyaddala wetwogera chairman Ssekasamba chairman but Uganda politically biki ebitugaana okugenda mu maaso ebitusoomooza nga byabufuzi neyanziza Uganda ekyetaaga okulemberwa President Museveni okusinziira kubanga lwaki njogera bwe ntyo ate nenjuliza n'engero z'abajjajjaffe ntandika nti kati lwaki Uganda ekyetaaga okulemberwa President Museveni okusinziira ku nsonga zino wammanga
manyi bajjajjaffe Ssekabira musajja Muganda bwatuwa engero Bukadde Magezi mukulu aboozibwa ezivaamu omukulu zangaala liiso lya mukulu ewaddugalayo wakola ki waliwo omutaawo Abaganda ne baleeta akagera akalala ne bwoza dda kuba engoma n'ozina emiti emito gigumiza ekibira mbadde nkirinze nkyaleeta akalala ne bwozina obulungi omala nonyuma malayo nazina bulungi ava mu ddeeto kakati ndi ku nsonga ezo kakati ono n'agamba emiti emito gigumiza ekiki ekibira gigumiza kigumize n'ekibira emikulu tebagijjawo n'ekibira tekivaawo jo gigumiza buki gigumiza gitya lindako gigumiza gitya nti Rahuma ayina eddembe erivuganya obubaka bwa palamenti abantu bwe bakkiriza ne bamukola ki ne bamuwa ne bamusindika nagenda nagumiza ekibira President Museveni omuti omuwanvu ogw'omuvule oba muganda wange Ssekabira waddembe okuvuganya obwa chairman wa district nagumiza ekibira nga President wa Uganda ye President Museveni omuti ogutavaawo nga basalamala bagala ekikuganya okuvaawo ye independence nti oluvannyuma lw'okubeera nti twefuga era ne tuteekawo enkola nti tunabeeranga n'obukulembeze ng'abantu be babukoze eki be babulunzi be babutaddewo kakati tebalina lwe bajja kuteekawo omukulembeze g'osinzirawo gavumenti aluddeko aveeko ng'ate abantu be bamutaddewo kakati eyo yensobi eri mu bato mbadde ngenda anti uliriza nti omuntu asobola ekizibu kye omuntu asobola okwerimbika mu tteeka naga mwannonze bantu mwe mwannonze n'etteeka bwe ligamba ekizibu ekiriwo nti abantu twerimbika nga bwagambye mu buyinza bwa Katonda ono ayina eddiini lindako ono ayina eddiini ono ayina ki eddiini gye tukkiririzaamu ffene tugamba teri bukulembeze butava eri ani ne bwe bunakya ku makyala wuma nga akutta oba ono ajja kwebaza Katonda kubanga yakoze eki kati ate bwe bamala ate bawakanya ate Katonda lindako Ssekabaka yejja netugamba nti ne omulabe Sitaani alibeerayo oko n'obukulembeze obuki obubwe bayira windaneke nalaba ng'alikola n'ebyamagero owulire ow'ekitiibwa so balekenda kwesigama ku kantu kamu nti obukulembeze buva eri Katonda obukulembeze buva eri Katonda nga ne baba bagenda okuba akalulu military kakati Katonda kyatamanyi kiri kimu nti Katonda ne Sitaani yamukola ki yamukontrolinga kakati ono kyatamanyi kye nagali ne Sitaani Katonda yabumuwa anti naye waliwo ekigambibwa Katonda ayamba yeyambye Baluumi 13 alama nalabika wa Bible akugambye nti Katonda yalonda baki abakulembeze era awakanya abakulembeze anaaba awakanya Katonda kati bano abeesibidde mu kuwakanya Katonda mbasaasidde njagala okubiriza bannayuganda bwe mati njagala ogenda okolesa kyono nye akawaayiro akanyiriri mu Bayibuli akagamba nti oyo eyerimbika mu bukulembeze nga Katonda si yabumuwadde tumenyewo kati akapaati ajja kutuga okufaanana ekirala tulina obuzibu nti muganda wange ono wabadde ayogera abadde ayogera ebyerwengo ebiriyo birala ayogera birala ekyo kizibu ne kiri mu ggwanga kati nti abantu bakozesa abantu ne babateekamu endowooza etali ntuufu basobole okuyisaawo bo bye bakola ki bye baagala tasobola njagala nga bwaleese nti yali head prefect mu myaka bwegiti yali head boy mu myaka bwegiti aleeteyo n'ekigamba nti nga President Museveni tannajja region eno yonna kati nga ovujjeko Masaka hospital eri ewaffe gyava endagwerwengo luddawa tetwabeeranga na malwaliro ekyo njagala kyatukole ki akinyonyole ab'emyaka gye nakyo bakitegeere era akinyonyole nti President Museveni nga tannajja abantu batunuuliranga ebinyonyi ne balowooza nti bye birwaza abaana nga tannabakuleeta bonna bagemebwe era bwe yaleeta bonna basome nono ye chance gye yakola ki gye yafuna era bw'abadde alaga nti eryantonde tewakyali muntu asobola kutereka mutwalo njagala alaga abatuwuliriza banka mmeka
ezisenguse eryantonde olw'abantu obutatereka. Are you saying we don't have any political challenge? Weziri naye kyembadde nkyalungamyamu onasooka ategeere kuba n'abawuliriza abadde ababuzizza nnyo bw'oga nti nantoe tewali muntu atereka mutwalo nga banka zikyazimbayo na buzimbi n'endala zigendayo zinonayo ki era tubulirayo yaggaddewo olw'abantu okubeera nti yaggulawo neetekawo ebizimbe abantu tebatereka neesenguka neoba neggalawo nga tekola naye n'empya zikyakola ki nekyazanga olwaliyo zizimba banka zirimu kweyongera kugendayo zitanabakola ki kugendayo abantu bawula ebintu bibiri obwavu n'obwetaavu obwetaavu tebukoma obwavu bulwanyisa ezengero z'abajjajjaffe obwavu mpologoma obwavu lweyalwa mu nnyindo omuko omwavu zituyigiriza kukola kuva mu ki mu bwavu kakati eyo nga tuvuddeyo Amefuga bagenze ne boogera ku Kenya nga bwe tusinga ennyo naye beerabidde nti twagenda President Museveni yagenda okukwata obuyinza mu 86 ng'ebintu byonna biva Kenya ebisinga obuki nga n'okuwana omukazi oli mulungi nnyo olinga amataga e Kenya agatafa tebikyaliwo byonna byakaddiwa kubanga gavumenti y'NRM ekoze ebintu bingi nnyo nga n'olwaleero ebimu tebikyava Kenya tubikolera wa wane byavanga wa kakati olwaleero sagala muntu bw'abanga ayogera anafuye nnyo ggwanga Uganda ate akulirize nnyo amawanga maki amalala so nze njagala okutegeeza bannayuganda abatuwuliriza nti olwaleero muganda wange ono byayogera byonna ayagala kuvuganya ne mwanyina Zerahuma naye ayagala kukola ki it is okay omusajja waali tannabyogera oba byogera batadde byogera naye goba owuliriza kyabaddemu naye nze kyenjagala ategeere kiri kimu oba kibategeere kiri kimu n'abatuwuliriza bategeere nti ebyo byonna byava mu Mefuga era gavumenti President Museveni n'ateekawo enkola n'ekibiina kye ekya NRM ekiddiza abantu obuyinza n'amakulu g'okwefuga netukola semateeka owaffe netumugoberera ng'awa abantu eddembe okwerondera baki abakulembeze era omuntu alemu okululwe naye nga abantu buli omu ayina eddembe erijja n'agamba nti nesimbyewo mu Masaka City njagala bwa meeya kino kigenda njagala oyambe kubatuwuliriza omukulu omanyi n'okuyita kuno kwalinga mukulu omukulu omanyi kyaddamu owa information omulambika mu order omulambika omukulu tunokolera ebiwaakiri akazibwaka akasomozebwaka ayinza okuba kabadde agendako kati omuntu nedde ebiseera genda maaso ebisomozebwa bye tulina mu independence oba mu Mefuga ge tulina tulinamu ekisomozebwa ekisooka ekyobutalambika bantu balimba mu byobufuzi aboonoona enkulaakulana kubateerawo nkola ebaziyiza kuba kati nokangereze kati kunsinga Rwanda teri muntu e Rwanda akkirizibwa kugenda mu rediyo kuvumirira puroguramu yonna eya gavumenti wayadde oginafuya yogera bulungi nnyo the best statement should be sina kyenjagala Rwanda abamu mbali mubyogera mu bityatya kubanga papa mugendayo I've never been there and I don't want to go there gamba nti Rwanda tewali freedom of speech as simple as that just say it frank which is the fact kati osobola dindako ekibireka kukisiiga bizigo kyogere nti kibi kati nenga ulidaka wowaka gamba nti mpulidde ekivundu kati teri freedom of speech kakati for which we have here which is good kati banafa bamu ate babeera wano balaganga wano ate baba abanyigirizibwa tebalowooza kubali naye tebagambanga ko tutubeerenge tonawulira wano bawana Rwanda mama baji wano Rwanda nga bwetusinga nga bweteeka ebintu mu nkola nga bwekola ki naye teri kwogera okitegeera kakati ate ffe wadde enkizo gye tulina abantu tubakkiriza ne boogera ne tujja mu bye boogedde
byetulaba nti bisaanidde okukyusa amwe tulikola ki ne tubikyusa olinako weerabidde aboogedde empola ne tubaleka ne boogera aboogedde nnyo ne tusindika drone ekyo kya bulimba omanyi kankulage abantu balina okumanya ebintu bino wammanga Sekabira weefudisinga Buganda bulijjo wano abeerawo n'ayogera ebigambo biki drone nga tenamunona naye waliwo omuntu akwata ejjinja eyinza kubanga tennamutuukako nedda ssebo ono ayinza kubanga emumanyi n'okusinga abalala leka naawe omusajja tomutiisa ati kyengezaako kulaga ye ajja n'ayogera endowooza ye naye takola fujjo takwata jjinja bikuba musirikale osegeera kakati yenjawulo abantu gye balina okukola ki okumanya ekyokubiri olwaleero bw'otunuulira abantu mu ggwanga sagala gaddako olwaleero tunuulira ensi ezitwetoolodde bannabyabufuzi bameka abavuganya ku levo y'obwa pulezidenti n'avuganya akalulu ne kaggwa n'asigala mu nsi ye bw'alinnya ennyonyi bw'agenda bw'avuma gavumenti bw'akomawo mu nsi gy'avumye bameka mu nsi mmeka kiri mu nsi mmeka kakati ebyo bino byonna independence wano e Uganda tulina ogyenyumirizaamu era bw'otunuulira mu Africa wano olowooza tokyusiza omulamwa gwange sinaba gukyusa nedda are you discussing the achievements after independence or ate kati luli nze nagambye tutunulire challenges not achievement anti challenges ebisoomooza eggwanga Uganda apparently anti ebimu ku bisoomooza byebimu ku bisoomooza omuntu okuva wano omuntu okuva wano n'agenda ebweru n'avumirira eggwanga n'amaani alinnyo ennyonyi akumawo muki ekyo kisoomoozo kubanga eggwanga lyoyagala akole bwatya avunaanibwe kubanga eggwanga ebbi ng'oli myaka ekituufu abantu basaana okuvunaanibwa oli agenda n'ava wano n'akuba olukuŋŋaane bweru n'ayogerereyo ebigambo nga bikankana abalala babiyisa ne ku Twitter ne batiisatiisa banneiba ne bakola batya ne bagenda buli lumu agenda ng'alinaayina neggwanga kiki bahati oli mutuufu you are right but abantu bavunaanibweko abo nno ne bavaayo ne beetonda abantu bavunaanibweko ekitabo ekitukuvu kigambye nti omuntu bw'amanya ensobi ye awonya emmeme ye okufa kati omuntu bwe yeetonda tafaanagana n'oli akyalemedde mu bwakiwa kubanga ono yeetonza ategedde tiyesobezza naye bo bali bannaffe n'okusobya tebamanya nti bakoze ki okitegeera batuteeketeeke okumanya nti eggwanga lyaffe Uganda ddungi eggwanga lyaffe Uganda omuntu osobola okukoleramu n'obeera buki bulungi bano boogera ku bana abaana bagenda ebweru okunoonya emirimu ne batoogera ku baana be bawuddiisa ne bafiira ne wano nga babakozesa ensobi ng'ani abatta waliwo awuddiisa ne waba awatta kuba awuddiisa si yatta wendowooza oba awuddiisa yatta byanjawulo kati wonatta ekimutiisa bwe bawuddiisizza kyekya awuddiisa otegedde ndi oli awubye okuba ku muntu awuddiisa yasse taba muwuddiisa teyalifudde oba kitegedde kana aluzaala yona yawuddiisizza yali yasse kubanga ye kyawuddiisizaamu ye takikoze gwe njagala ombulire wano bantu bameka akeera ku makya n'agamba abantu tugende ku nguudo tulwane nga ne famire yagireese obanga yewaani kubanga olw'okuba amanyi era kyojja okusanga wano ojja kusanga ye ababa balinnyisa ennyonyi n'abakola ki n'abatwalakabadde kalombolombo waliwo naye abatwala Sweden okitegeera ojja kusanga wano n'abamu kati olaba nga muganda wa principal ababedde baliiwo principal wabwesomero abanuuka omukulu Nyanzi ababe we bali bo bakuma muliro kutaataganya kuwaayo babalala naye nga baabwe babatwala nti kiki kati abatuwuliriza nammwe abamwe mubatwale nti kikulu abaana bamwe era challenges ezimu eziriwo abazadde
tibafuddeeyo kutuuza baana baabwe kubabuulira byaliwo nabiriwo nawe twagala kulaga. Leka mukulu Martin ya information ne Rahma akuweje yabadde akuwa ojamu kuli briefly dakiika emu ndeete Hajj. Martin. Kakati badde okusookera ddala akugambye nti lino eggwanga liri mu kutambulira ku independence era kyova olaba ne President Museveni aliwo kuba independence. Owulira ow'ekitiibwa mu bufunze tetulina namwogerako bwe yali adismantoringa obukulembeze bwa 1980 independence yali enobye awo yali enobye so kubanga yabudismantoringa forcefully ali mu kutugamba nti wali abawuddiisa kamusomese ne mu history gwe tusoma ne history gwe tusoma wekitiibwa Linda ne history atugamba bwe wabaawo kyotakkaanya nakyo kino kyagamba okuwuddiisa bali ne batta constitution egarantinga fundamental human rights nga mwe muli rights to oppose nga mwe muli rights okwogera kyokola ki kyolowooza. Bano bagambye nti tuwuddiisa bo ne batta babatendeka n'okutendeka anti kubanga ogambye fe ababawuddiisiza information ateeka okubanga information gye mbadde njagala omuweereza agambye nti abantu beesimbawo wano ne bagenda ebweru ne bavumirira eggwanga si kyoyogeddeko taata information gye njagala okuweereza ate ne badda ne balinayo omuntu abeera mu Uganda ng'akimanyi nti yes etteeka weeriri nti olina freedom of speech naye tokkirizibwa kwogera lwa nsonga ojja kwogera bakutwale wuliriza n'agira n'afuluma n'agenda n'ayogera byawulira ng'ayagala okwogera ng'abyogerera ludda ba Dr. Stella Nyanzi bakakwenzalukira bashaija naye omanye ensonga lwaki boogerera eri lwa nsonga toyina moral authority mukwata eri si jurisdiction byolina omukwatiramu ayina kubanga abyogeredde Uganda yanukula mukakigimba hati kizibu nti waliwo bannaffe abamu abalinga abatali mu Uganda Kakweza yabyogeredde wano omukyala Stella yabyogeredde wano bonna boogerera wano naye ekizibu nti bwe bava eno ne bagenda eri basiiga ekifaananyi kibi ekyeggwanga lino eddungi ate bamala ne bakomawo babanga abakola ki abatalyagala ng'ate ebirungi ebirimu babikozesa kyembadde ntegeeza toyinza kugamba nti freedom of speech weeri ate abantu tebabakkiriza kwogera ate olwo freedom of speech kitegeeza nanti nakugambye nti theoretically weebiri naye practically byanjawulo practically okumanya nti weebiri weyogera olabe boogerera wano era weebali tiwali abakola ki ne babawa n'omukisa ogulinnyennyonyi kuba gavumenti yekola ki yekugamba ne bagenda ne bakola ki ate ne bamala ne bakomawo kakati ekirala ono agenze n'agamba simanyi mu kinaana kyoyogerako eryo eddembe teryaliwo kyembadde nkugamba eriyo gamba nti abantu beerondera abakulembeze tebyaliwo okitegeera kulivo ki bantu bakujjanga wano Masaka ne bagamba ogenda okulembera eri ekyazanga ate era n'okulemberayo kati ab'ekyazanga beerondera abakulembera byebyaliwo mu kiraana olikurajja buddoyo muntu wa bulijjo nga mmaliriza kansiyo baka mmaliriza nako kubanga nedda se bwemba mu katale nzija ne Hajj sekendi saa 3 teekawo kyobadde oteekawo kakati kyembadde nteekawo nti olwaleero njagala kusaba bannayuganda batuwuliriza nti balekeraawo okuwuddiisibwa eriyo bannaffe ng'akimanyi bulungi eriyo bannaffe talina muzindaalo olw'okuba amanyi nti ekibiina ky'enaremu kye kirina abantu abangi bw'aba yeesimbawo yagala kukyekuukuutirizaako naye ng'ate mu mutima si waakyo naye ng'ayagala abantu baakyo abawuddiisa abafune kimuyamba okuyitawo okubanga abangi gye bakola ki gye bali era mubeegendereze ne mu studio wano weebali bali ku ndyowo bali ku konowo kono okubye nnyo